Uncle Ollo tukwaliriza ogamba otya? Jendi muli mutyeyo. Obulamu buli steady nnyo. Yeah. Leero tuze wano ku Psams Food Industries. Abawanguzi ba Miss High School ne Miss Teen Chiromo. Psams esazeewo ebawe ambassadorship deals, ebawe contracts. Ate nga they are cash contracts. Babere ambassadors in the different schools bapushinge Psams masomero gaabwe. Yeah. The fact that bawangude, it means that bali followed nyo, because online bafuna about 90,000 voters voted for them online. So that means baina following, baina baba goberera. So that means their schools have big numbers. So they become ambassadors, which help Psams, to push its kati twatandika Chiromo no mu byokusaaga. Twatandika Chiromo twali tuzita all experience biseera ebyo nga tutambula amasomero ne youth voice nga tuwa abaana platform kola kye baagala do what they love ebitone naye nga tubasasuza mu school tours ne twalaba nga tekikola nga kuliko linnya lyange Ollo experience nga sinti buli omu akitwala in that way tebera inclusive we kubaako linnya shege ne tutula ne mukwano gwange manager wange Ouma ne tugamba tukoze batya ne tu brainstorminga ne tugamba tuyiye concept mpya twali mu covid ne tuyiya high school Chiromo twakomawo after covid ne tutandika school tours za high school Chiromo wetwazikola we but event ya soka yali katikati twagiyita high school Chiromo all schools grand finale kati amasomero gonna getwayitamu gajja for competitions kati competitions ezo twalinako Miss High School, twalinako best schools dance crews, best school rappers etc. Abaana bajja ne tebali bangi ne balinga 15 awo abali katikati. So from there ne tuddayo mu masomero nga twagala kola second term ne tupushinga second term ne tukola high school Chiromo holiday makers turn up. Kati ne tukola ebyo byali bya vibes abaana kujja kulaba bayimbi baabwe just nabo kufuna platform okulabisa bitone byabwe things like that. Kati ne tukiddamu mu third term ne tukola high school Chiromo livers turn up okucelebrating omwaka gwonna abaana anti balivinga class emu bagenda mu ndala. So twalaba nga tukikubye nnyo ne tugamba this is the biggest teen space. Every teenager in this country believes in Chiromo now. What are we going to do? Ne tugamba tukole products ezigendo running a teen space. Product yasoose eyo gye twakamala oku executing a Miss High School Chiromo. Ne tugamba katukole Miss High School Chiromo. The purpose of this was to empower the girl child. Omwana omuwala is vulnerable. Shegere. Any small thing emujja kumulamwa. Tugamba, how are we going to do it? Let's give them a platform to express themselves. Put something particularly for them. Ne tukole yo Miss High School. Ne tutambula masomero gonna nga tunoonya misses of the different schools. Buli somero nga ne tutambula masomero ag'enjawulo nga buli somero tutwalayo concert, tutwalayo Chiromo okuwa abaana platform okulabisa ebitone byabwe. Kati in that process nga tunoonya Miss High School mu buli somero nga buli somero omwala asinga okuwangula eyo mu modeling ya representing essomero mu competitions ezo. Katwagenda mu over 40 schools nenga other schools brought in their applications tutekeyo Miss waffe. Kati we twava kwekyo abaana twabatwala mu boot camp eno yali yanaku 2 kuba traininga abaana babeera sharp nnyo twabajja waka ne tubatwala ka hoteli n'abazadde baabwe bagadianzi baabwe ne babeerayo ne ba trainers twaba traininga mu bintu by'enjawulo confidence, self-esteem, twaba traininga modeling skills, ba role model baabwe bayogera nabo babeere prepared for the finale. In that meantime ne tugulawo voting lines ezo abaana we balondera
kati twakozesa ekyo kufuna mindset y'aba teenagers ani gwe baagala abeere miss waabwe o miss high school o miss teen. Kati abaana ne balonda eyawangula mu voting yeyawangula ki empaka. Kati ne ba judges ku ground bakozesa other criterias okufuna miss teen ne zino zi process endala ez'enjawulo naye nga ba teenagers baasalawo miss high school. Yes. Omuwanguzi si linnya lyokka, buli muwanguzi actually buli omu yawangula eyali mu mpaka. All those students won because being a miss in your school ate ojje ku finale oleme okuwangula oshegere. Kati buli omu yafunako category gyawangulirako, oba miss talent oba miss faith oba miss confidence, bawangula bonna, buli omu yawangula. Kati buli eyawangula yagenda ne pocket money, amounts that tasobola kwogera ku mpewo, naye abaana bagenda bafuna pocket money. I think yes bali happy ate si sente ntono. Ekirala ba winners miss teen ne miss high school bafuna scholarships, bagenda basasulira school fees the whole year tugenda kikola nga wa last year. N'ekirala bafunye ambassadorship roles ku Psams. Psams agenda bafudde ba ambassador baabwe, bagenda funa cash prize every month, cash every month bagenda bateerangako SIMU oba ku ssomero nga pocket money. N'ekirala babawenga Psams products the whole year. Bw'otwogera ku bantu abasinga okubeera active mu masomero yegwe ne CRISTO PANDA, naye tulaba nti n'ekintu kye gwetadde ku level endala tokolanko kivulu ne kikusala, ne muganda waffe ekyamazima ebivulu bimutuulamu. Okozesa kakodyo ki okuwangula emitima gy'abaana ye kyatakozesa? Sisobola naye nga akola, musajja akola taflopinga naye just simanyi kyakyogerako era sigenda kyogerako nnyo, naye nze kyeŋŋamba buli omu, everyone ali mu space eyo agezaako okukola events ezo. Abaana baagala you to be part of them. It is the secret. You need to be part of them. Omusajja yali part of them n'akuba ne music ne tulowooza kagenze mu kuyimba, abantu bagenda yakikuba okitegere yayingira okuyimba n'abavaamu. Ndooza yabavaamuko abantu abo ne bakula, kati bali mu second year, first year, third year, naye abaana bano bakuddamu. Olaba Buzz yaturaninga for over 10 years, sorry, okitegere nga batuddamu. Yali alina obaddamu abaana abo, si nti buli muyimbi akikuba mu baana. Oyinza obeera awo ne kahitiko okikuba n'olowooza okikuba mu baana, but ye akikubira ddala. Is very powerful, okitegere. But sina kye mwogerako ekyamaanyi, but he's a great man, he's powerful, he's he has done his thing. Nenze, just this is to everyone in that space. These children need you to be part of them. Beera nabo. Olina gundi ennungi, concept ennungi n'ebigendo ebirungi eri abaana, naye lwaki temwegatta ne mukola ekintu ekimu? Kyo kisoboka, nze sikigaana naye ayinza obutakikiriza. Nze ndi so open. So many brands have asked me, by the way, to join them. I am open as long as chinkolera. If you bring your idea, your concept, ngandaba chinkolera, fena tufunamu, why not? We join. But most of them abaleta the proposals, baba party esinge bakuyabwe teba bokufunamu tekiba fair. Nze already nina audience eno oshegere, nina abaana already bano mbaddamu mbayitamu nembaddamu, so I am part of them, you get kati kunoonyaako mukisa we guli ogw'okukola naye. Yes, nawe tasobola nawe. Sinakyogera nawe tasobola nawe, golaba asobola kyaliwo nawe tasobola. Omuyisemu akasimu oyo atakwata n'amasimu gange. Takwata simu zo? Nkutidde. Kiki lwaki?
simanyi takwata na masimu ga nenze ndi clear man but omulaba tawa ku gundi show zange nenze mbera kuzizo kitegere this is the only show yesagenda munga nange ndaba bintamye nera kuzize tajja muzange oshegera ate mukubira akasimu biki so it's kawa man ogujja tujja kubanga region zonna tutuusayo empaka zino so nyongera okubayozaayoza abawanguzi aba Miss High School n'abawanguzi aba Miss Teen olw'okutuuka ku kkula lino era ffe nga aba Psams Food Industries Limited twewaddeyo okulaba nti nno tukula nammwe mukyali baana bato mulabika bulungi mwina ebigendererwa bya njawulo naye era tuli lake okuba nti nno mutweyunzeeko era nga twagala okulaba nti nno tukolagana wamu nammwe ne bazadde bammwe okulaba nga ebirooto byammwe bikola ki bituukirira tomanya begamba nti wekataligirya erizaala ki wekataligirya lizaala amasomba kati tomanya osanga ne ku bawanguzi baffe betulina wano olwaleero osanga we bana abamaliza emisomo gyabwe bajja kugira ddala wano mu Psams Food Industries Limited babenga ekintu bwongerayo ddala okutubulimu nga babwongerayo professionale mu maaso ng'enjogera ennaku zino bwegamba so ekiddako ku ssaawa yakakati kwekuwikidensinga oba okulaba nga tusayininga endagaano wakati wa Psams Food Industries n'abawanguzi okulaba nti nno batwala omulimu gwa brand ambassador mu maaso. Now, what does this mean? It means you have to, like you stood up, you were willing to participate. You should always be willing to take part in what is moving. If your parents are starting something, be part of them. Know what they're doing, be part of them. You're still young, or not talk about someone else. But for now, still at home, be part of, be positive. Be positive. Be willing, be part of everything that is moving forward. At your schools, be good people, be someone who can be emulated. Let someone feel like, I want to be like so. I'm glad that Miss High School is for my school, Mashetat. Yes. Be someone who would like to be emulated. Let people feel like, I would like to be like her. Be yourself. Be focused. Look at something you want to be and aim at it. Don't look right and left. Okay? I'm glad you are part of us. You are most welcome. We shall love you. We shall work with you. We shall support you. And we shall make sure you're well. Thank you. So we put it into consideration that expense shouldn't go to the parents. So we have really attached some incentive, and on top of that, cash package, the brand ambassadors will equally be entitled to free snacks in their respective schools, because they cannot just talk about the products which they don't have to show at any one time they are required to present something. So we are going to be in touch with them. We are going to be facilitating with them, but it has some limits. We are not saying that we are going to be giving free snacks to everyone in their respective schools, but in most cases where they are invited in their respective capacities as the queens of this contest, they will have at least some kind of snacks to give out. At the same time, I wish to respond to the question of transfers. In case any of the brand ambassadors transfers from one school to another, they are not only representing only their respective schools where they report on a daily, but they are representing regions. For example, the winner for Central, she's in the winner from Elite High School. She will be representing all of the other students and the secondary schools within the Central region. The one from Immaculate Heart, she will be representing us
in the region, and that is in the southwestern part of Uganda. Then the one from the east will equally represent us in the east. So I don't think that it is usually a normal case scenario for parents to transfer their children in the middle of the year. So at least we are sure that the second term and the third term, they will remain in their respective schools.